bali mu bufumbo abaalokoka ne tufumbirwa ne bobeera ku kitanda kyo ku kyoto n'oyogera ekigambo obanga nnabbi omufumbo alagula. Lwaki bayibuli egamba nti omusajja bw'ayina n'essaala ze teziriwulirwa? Kubanga tezisobola kuwulirwa. Oli ovudde mu kigambo. Emmunyeenye ezitambula mu bbanga, emmunyeenye ezakalazi ez'enjawulo nga zitambula ziyimba, waliyo amaloboozi amaseneekerevu, olaba omugga ne gukulukuta bwe guti ne guyimba, kwegamba buli kimu kiri mu mirembe gyakyo, n'olaba omugga nga guyimba akaloboozi akaluyu. Yesu teyagamba nti agenda kujja azimba amakanisa. Teyagamba nti we yali afa mu nnaku 3 teyajja kuzimba makanisa, yazimba kanisa egi. Era omuntu tageza ne yeerimba nti agenda kuyingira mu ggulu nga tayise mu Yesu. Ekkanisa eryemu. Wano waliwo ekyokuyiga. Kakati wano Bayibuli wegambira mu kubikkulirwa nti mu biseera eby'oluvannyuma abakyala 7 balikayanira omusajja omu. Kitegeeza ki? Amadiini gagenda kujja geesibe kwani? Ku Yesu nti ye mukama waabwe. Alright, ambaniriza mwenna abali gye mulabira musize bweru, abali wano e Uganda, abali byonna gwe gy'obanga osobola okuteekako datawo n'obeera nga ate olaba Unique Media, n'obeera nga ate olaba obubaka buno bwetulira ku channel eno. Obubaka bwetulira ku channel zino si nnyingi nno, si nnyingi zendabye ezimeruseewo, naye obubaka obubeera ku channel ng'eya Unique Media obeera obubaka obwongera ku mubiri gwa Kristo. Nsuubira nti teweetaaga kuba musumba, teweetaaga kuba prophet, teweetaaga kuba ki okubeera nga ogatta ku mubiri gwa Kristo. Osobola okukola ekitundu ekyo ky'osobola, ekyo ng'okozesa ekyo ky'olina okulaba nga ate ffenna atuzimba omubiri guno, kubanga ffenna ggoolo eryemu tebakikulimba nti oba musiraamu oba mulokole oba mukatuliki oba muki akugamba mbu takolerera genda mu ggulu, taliiyo. So nkusaba, ntandise n'okusaba okwo gwenna gy'oli, kozesa kyonna ky'osobola, kyonna ky'osobola okulaba nga ogatta ku mubiri gwa Kristo. Tumusaba nnyo, but the question is igwe omukolera ki? Ekyo ntandise nakyo nkikubuuze. Samikege manya gange Unique Media channel gy'oliko, era nga Roland Sseruima ku kamera yabeerako okulaba nga ate buli kimu okifuna talatibu. Nabagamba buli kimu ky'olaba ku kamera wano Roland weeba birungi, praise ya Roland okulaba nga abikutte bulungi. Weeba bibi, era Roland ye yeetikka omusaalaba. Naye Roland webikwatibwa obulungi nga muwaana Roland, webigenda obubi nga ate muvuma Sami. Please let us change. Kale JS Medical Hubs bagamba nti bali awo Nansana okulaba nga ate bakujjanjaba. Baliwo kujjanjaba oba olinamu obulwadde butono, olinamu asthma, olinamu sukaali, olinamu ulcers ezikutawaanya, olinamu ebikutawaanya ng'omusajja, olinamu ebikutawaanya ng'omukyala. Banoonyeeko abajja kuba ate bakuyamba. Ennamba eziriko JS Medical Hubs basobola okuba nga ate bakolako, bakozesa ddagala lya butonde, terina nti ate wowonya kino ate kino nga kijja, terina side effects zonna. Kubira ku musawo John, musajja mulokola, ajja kuba akujjanjaba, ate tusabe Katonda abeere ng'akuwonya. Ffe tujjanjaba, Katonda ate n'abeera ng'awonya. Bino nagwa ku accident nenfuna enkovu ezizimba zino, azijjako sikini yo neeba nga ate eddawo bulungi nnyo nnyini ddala. Josh awo awa Josh Tech, musajja akola ku bintu bya software byonna, osobola omusanga ku Lubaga Road kumpi ne Trinity Christian Church. Byonna ebyakwatagana ne softwares zonna z'oyagala omusajja Joshua yajja bakolako. Ebikwatagana mbu ate laptop yange nabyekola, smart data wange external byabuze, simanya ate bikyasobola recoveringa, noba nga obifuna byonna. Musajja mulungi, osobola okugenda wali Lubaga Road awo kumpi ne Trinity Christian Church, ajja kuba ate akuyambira ddala. Olunaku olwaleero nina omukyala musumba alina kuba yeeyanjula, era kumuwa omukisa yeeyanjule yaani, then mba ndyoke mbannyonnyole
lwoki kye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Leero njagala amatu ogawawule, njagala ogaggulewo, njagala otuule owulirize. Kanswemu omukisa nkuwulire lwaki nkugamba nti ku luno tuula owulirize. Musumba saba ombulizeeko ku bantu bange abakulaba. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda mwenna abawuliriza. Amannya n'eddoboozi mpitibwa Nankya Vivian era nga ni musumba, ni mukyala mufumbo, mpeereza, nina obuweereza. Musumba wange ni Jesse Uka we Nigeria bwe buweereza bwange. Kati wano okuŋŋaanira wa mu Uganda? Wano nkuŋŋaanira wa Pastor Robert Kayanja we nkuŋŋaanira. Okay. Kale njagala osooka otuwa essaala programu eno tugiwongeyo maaso ga Mukama so that bye tuba tugenda okwogerako olunaku olwo bye tugenda okwogerako bibeere nga birina amakulu. Leka twogereremu kubanga watatubeerako tuyinza okumala ntwogedde bwogezi. So njagala tusabe otuwa essaala tulabe nga ate akibeeramu. Amiina. Mukama Katonda omuyenza w'eggulu n'ensi, Katonda Abraham, Isaka ne Yakobo, Katonda gwe tusinza, Katonda alokolera awonya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, tujja mu maaso go olunaku lwa leero nga tuteeka abantu abagenda okuwuliriza puroguramu eno mu maaso go baluŋŋamizibwe omwoyo omutukuvu. Naffe ffennyini abali wano tuluŋŋamizibwe omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu ndagula nga nina Katonda omulamu nti ebigambo bye ngenda okwogera biva mu kamwako era mu linnya lya Mukama waffe Yesu gwatukulembera ye kabaka nze ku lwange embula era Mukama gwe kennyini gwagenda okwewera obubaka bwo eri abantu bo. Mukama leka owonye emitima egibadde gimenyese. Mukama toganya abantu kugenda mu geyeena olw'okuba nga babuusabuusa ekigambo kyo. Leka ekigambo kyo kye tugenda okwogera ye kabaka bakitwale nga kikulu era bakiwulirize kubanga buno obubaka bukulu nnyo taata. Nkwebaza kubanga gwe Katonda awulira okusaba kw'abantu bo, gwe Katonda awulira okusaba kw'abantu baffe. Twala ekitiibwa, twala ettendo, gulumizibwa, sinzibwa, ŋŋaana emyoyo emibi egigaana abantu okuwulira ekigambo, ŋŋaana emyoyo emibi egiremesa abantu okuwulira ekigambo kya Katonda, egiremesa abantu okuwulira obubaka obw'enjawulo bwe nnina olunaku lwaleero. Mukama leka amatu g'abantu gawulire ekigambo kyo ssebo era obawonye era obasomolole mu mwoyo ne mu mubiri. Mu linnya erisinga amannya gonna era Yesu Kristo tusabye. Amiina. Okay, tugenda kuba twogera ku bintu biringanga bina naye ng'omulamwa gwa puroguramu eno omusumba alina obubaka eri kanisa but most importantly eri abasumba bingi ebiri mu church, obwenzi n'ebirala ebiringa ebyo. So alina obubaka okuva ewa Katonda bw'alina okutuusa eri ekkanisa. However bingi obujulizi bw'alina n'ebyo byazayitamu mu relationship nga building a relationship ne Katonda byagenda okusooka okutuwa. Gwe nnina ku seetu wano yafuna omukisa n'atwalibwako mu ggulu. So yalaba ebiri mu ggulu ate at the same time gwandi naye wano yafaako okufa okwa ddala. Si mu kirooto si kine yafaako n'alaba ebiri mu geyeena oba ebiri emagombe yalabayoko. So gwe nnina bulijjo bendeeta osanga oli nga yaliko yalabako ebyemagombe no yalabako eby'omu ggulu naye ono abirina byonna agenda aba abitugamba. So njagala owulirize bulungi. Tera nnyo bagamba nti towakanya nnyo because byowakana oba byowakanya tobimanyi. Naye ate n'okukkiriza tokkiriza nnyo because betuleta ku seetu nabo bantu nga ggwe. Ekituba tuleetesa wano ng'otegeere. So kkiriza oba tegeera ebyo by'osobodde ggwe okutegeera. By'otategedde sooka obireko obiwa obudde. Ndabika ntegeerekese bulungi kubanga era n'omuzungu naye wagamba no man is an island. Tuli ku channel eno kuyiga abatyoboola, abavuma, abawemula, abakola ki mu comments omwo tetubeetaaga. Please your comment
tetugyetaaga. Kale njagala kutandika Musumba ne kuŋŋambako ku yo first personal encounter ne Katonda. Weewaawo neyanziza nnyo ssebo 2013 naye nga kyenjagala topapa leka tutemeeteme beera free buli kimu tukyogere nga we kiri time wenaaba temaze tujja saba Mukama ajja tufunira obudde obulala tujja malayo. Kale ssebo so badde oŋŋamba 2016 nali mu kusaba okw'amaanyi. Bwe nali mu kusaba we namala okusaba nengwa wansi kutegeera kwange ne kubula. Bannange nentandika okulaba okubikkulirwa kwa Yokaana kwe yabikkulirwa mu kitabo kino ekibayita eky'okubikkulirwa. Okubikkulirwa nno kuno kwe kwa Mukama waffe Yesu nga bw'agenda okudda. Kaakati nze ne nva mu magezi gange nengwa wansi. Bwe ngwa wansi ngenda okulaba ntudde ku lubalaza ndi mu kufumba bintu byange, mmere yange ndi mu kufumba mba ne mu kufumba abange nga mpulira akalulu akakuba. Waliwo ekintu ekyasooka ne kikuba ddumu ne mpulira omuntu nga akuba akalulu nti kugamba nga gwali mulanga gw'amaanyi nnyo nga gujjudde ensi yonna nti oli yakuba akalulu omulundi gumu ne kagenda nga kawaawala n'agamba nti Yesu akomye. Wow! Immediately nga omukazi yakamala ogamba nti Yesu akomyewo nendyoka abooluganda nendyoka ndaba ku luuyi luno olwa bayita eastern side nkozi baluyita batya mu Luganda ebuvenjuba bannange ebuvenjuba nendyoka ndaba ebuvenjuba nendyoka ndaba ekifaananyi eky'omusajja gwe bayita Yesu. Nalaba ensi yonna yajjula ekizikiza immediately. Bino bintu simanyi Katonda we yabikola. Immediately ensi nejjula ekizikiza. Nendaba nga Yesu abonekera ku kire waggulu bwayo bati bbanga. Nga ndaba wokka waali wokka we wali ekitangaala. Ng'ensi yonna tewali tolaba kizimbe, tolaba mmotoka, tolaba kintu kyonna olaba kizikiza. Naye nga wonna olaba Yesu wokka olina okulaba ekitangaala. Awali Yesu nga wokka wali ekitangaala. Nendyoka ndaba Yesu nalyoka kugamba na Yesu akomye nakola bw'ati emikono nagira ku kire bw'ati. Yesu yennyini nga yambadde ekkanzu yali ya cream. Omusajja yalina dimples ng'asimayiringa. Yesu ng'alina enviiri mpanvu bw'ati, musajja muzungu. Kye nalaba n'alyoka agolola emikono gye bw'ati. N'alyoka immediately music ow'omu ggulu simanyi na gye yava ng'ekidongo kikuba mutukuvu omwana gw'endiga, mutukuvu omwana gw'endiga. Nga omusajja ajjira bw'ati ku madaala ng'ajja atambula ng'ajjira ku biiti bw'ati ng'ajja atambula nga olw'ekidongo ekikuba atambula ku biiti mutukuvu ng'agenda asimba step bw'ati ng'emikono agigolodde bw'ati nga musanyufu bw'ati ng'ali bw'ati alina dimples ali mu kunoonya abantu be abaana be nga muwulira muli agamba abaana bange muliwa tugende. Musajja nga bw'akkirira nagenda okulaba nga yakkirira nagenda okulaba ng'amaanyi galyoka gatukwata bwe tuti wezwi waggulu amaanyi gesimanyi waggulu bwe gati amaanyi ag'enjawulo ne galyoka gatubaka bwe gati waggulu bwezwi ne tugolola emikono waggulu mu bbanga ekidongo kikubanga oluyimba bwe luyimba nti omutukuvu omwana gw'endiga nga ye bwakkirira ffe bwe twambuka bannange nga nzijudde essanyu nga mmanyi nti kiwedde ng'abatukuvu bonna abaali abalokole ku ssaawa eyo nga tuwanisa emikono tugenda olwo gali amaanyi sami tosobola kugamba nti oba omukono gw'ogugyeyo nga balinganga bakutte ku magnet galinganga ga magnet wegati nga tugolodde emikono guti nga naye agolodde bw'ati nga wetwambuka yakkirira nga musanyufu nnyo nga naffe tuli basanyufu ne tugenda nga twambuka kati mu kugenda nga twambuka yali atunudde mu njuba ya liiso lyange ng'alina ekintu ky'aŋŋamba n'aŋŋamba nti teweeraliikirira togenda kulaba kizimbe ku lunaku lw'endikola ki togenda kulaba kizimbe ku lunaku lw'endikomawo togenda kulaba kintu kyonna ogenda kulaba nze nzekka kwolwo olunaku
oyagamba nga muli nkiraba ng'ayogera yali ayogera omanyi spiritual ebintu by'omu nsi y'omwoyo oba olaba ng'olaba ddala ekintu kibeerawo ng'oli ayogera oba osobola okumanya kati ogwo gwe mulundi ogwasooka encounter yange gye nasisinkana bwe nasooka okulaba Yesu obulamu bwange tebwasigala kyekimu abooluganda nakyuka ne ntandika okufuna okuva olwo natandika okufuna amaaso ag'omwoyo nazibuka amaaso ne ntandika okufuuka agenti wa Katonda nga oli aba agenti ba Sitaani nti agenti ba Sitaani bagenda emagombe nze okuva olwo ntandika okubeera agent of heaven nga mu ggulu nkiika Sami natandika okukiika mu ggulu enkuŋŋaana z'omu ggulu nga buli we neebaka wansi okwebaka obwebasi nkiika ngenda mu ggulu kati awo mbadde nzija ofuuse agent w'eggulu yes era okiika mu ggulu eggulu liri litya era waliyo biki kaakati kuba mpulidde bingi kati njagala bibyo Sami simanyi kye nnyinza kubuulira abantu abatamanyi nti ebintu bino bituufu baabula kugamba simanyi singa Mukama akuwa bwekakisa bwekati n'ogendayoko mu ggulu n'okombayo bukombi bwoti ogenda kukomawo ng'ogudde ddala luli obulokole nga otandise nakubulira njiri naye enkoko ogibuulira enjiri kuba njagala nkubulira bino ebintu biri ruyo n'okusinga bwe biri eggulu gye riri ebyaddala eggulu gye riri Sami eggulu gye riri nze neewuunya omuntu n'obeera agent nga olaba ba devil's agent bo beewana mu bagenda emagombe ffe abaana ba Katonda okugenda mu ggulu it's nothing we are also God's children tugenda mu ggulu kubanga tuli mandated okugenda tuli baana mu nnyumba tuli baana tugendayo Sabina nako kugendanga mu nkiiko z'eggulu ng'obulamu bunyuma nenkiikanga mu ggulu nga luwe neebaka bwe nti Sami ngenda mu ggulu nga mbeera mu nkiiko nga onalaba enkiiko zennyini nga Mukama agamba tukoleyo tuti mulina kukola muti mulina kweyisa bwe muti tulina kukola bwe tuti enkiiko zennyini nga n'eddoboozi lya Katonda ndimanyi nga ne Yesu ne bw'aba azze nga mulaba mumanyi kati already mumanyi kubanga already ndi waayo siri waawano era nze netwala nti siri waawano nze ndi weeri citizenship yange eri nze ebintu byonna oba oli akoze ekyo oba oli anvumye biki sifaayo kubanga mmanyi Sami obulamu bwange bwonna certificate zange ziri eri citizenship yange eri eri mu ggulu wano ku nsi siinawo butuuze lwa nsonga si weewaffe ewaffe yeri mu ggulu tutuukayo ne tweyagala buli kimu ne kibeerawo ekityo kakati nga weŋŋenda ewa Roland nga mukyaliddeko oli wambuuza ewa Roland wafaanana watya sobola omugamba tiwemba nakatuuka ku geeti Roland waliwo weti geeti weeri akala weeti kakati eggulu lifaanana litya kakati eggulu lifaanana litya kakati Sami nze ngenda kwogera bye nalaba era saagala oyogere by'otaalaba njagala by'owalaba byesalaba sijja kola ki byogera sijja kubyogera kakati eggulu nsi yennyini ensi nnene tosobola gigamba nti oba eri bweti nti ekomya nnene n'okusinga eno ate erimu emitendera erimu wootuukanga ate walala ate wootuukanga ate walala muli waliyo kati ze kakakubulire kye bayita eggulu waliyo ekisooka kya byonna omuddo gwo gye guli omulungi waliyo omuddo omulungi ogwa green obulungi n'ebimuli kakati mu ggulu waliyo empologoma waliyo ebisolo eby'oku nsi nze neerabanga ngazanya n'empologoma nga tezindya ng'ozanya n'empologoma n'ozanya n'ebimuli n'ozanya n'empologoma n'ozanya n'ebisolo ebiri mu ggulu nze neerabanga nga ndi ku kyesuubo nga neesoba ku byesuubo mu ggulu waliyo ebyesuubo kakati nze naye abantu abawulira omanyi ekintu ekirina emirembe ku nsi kuno naturally abantu balina ekintu kye bayaayaanira abantu bayaanira obulungi naye obulungi buli mu ggulu waliyo okubeerwa eggulu waliyo buli kimu kye weetaaga kigamba kifo kya mirembe kakati nkugambye nti waliyo empologoma waliyo weraba nga weesuuba kakati waliyo ne bamalayika waliyo abasajja gye bali waliyo abantu ddala gye bali bantu batya abantu bennyini gye bali abantu ng'olaba muntu naye nga muntu nga si bamalayika
babeera bamalayika of course baba malayika baba bamalayika naye nti nze wate embeera eri nze mba ndaba abantu waliyo bamalayika kakati Sami oba obalaba nti ono malayika noono ate baba boogera bulungi ate balina olulimi lwe boogera nga si luno lwa wano naye ate olulimi lwe boogera oba olumanyi oba olutegeera tosobola kulunywera mbu lwe luno naye oba olutegeera nti ekifo kiri so massive nti kiri kirungi nnyo waliyo bulungi obutagambika emunyenye ezitambula mu bbanga emunyenye eza kalazi ez'enjawulo nga zitambula ziyimba waliyo amaloboozi amaseneekerevu olaba omugga ne gukulukuta bwe guti ne guyimba kwegamba buli kimu kiri mu mirembe gyakyo n'olaba omugga nga guyimba akaloboozi akalungi neŋŋamba what a life Sami tufaaki ngolaba obulamu obuteredde obulamu obujjudde nga buli kimu kirungi Sami nalaba Yesu olwo nalaba Yesu nga munakuwavu muggulu nga munakuwavu kiki ekinakuwaza Yesu bwenzi obw'abaani obw'abantu mu nsi ife yes okusinga ddala mu kkanisa Yesu kimuluma ensi yonna yonna eyenda naye ate kimuluma nnyo mu kkanisa mwennyini abantu abali badde n'amazima nabo naba nga babeera mu bwenzi kanisa mulimu obwenzi mu kkanisa mujjudde obwenzi Sami abantu bagamba ku nsi balina ebigambo bye bagamba manya simanyi omusajja asajjalaata manya abakazi omusajja tabawoomu manya abakazi bayala manya omusajja tafira anti bibeera mu bansi ebyo byonna babyogera naye omanyi ekiri ate mu ggulu gwomanyi buli oyenda oba okola kyoto buli oyenda oba okola kyoto ekyemagombe kakati Sami kankubulire ku nsi kuno kuliko ba devil's agents naye nga tebakimanyi nti ba devil's agent buli owegata n'omukazi atali wuwo oba oli mu kusamira oba oli mu busamize buli woyenda n'omukyala atali wuwo oba oyita emizimu giba giva magombe nga giri empowered okola okutta okubba n'okuzikiriza buli Sami wenebaka n'omukyala atali wuwo emizimu giba giva emagombe nga giri empowered obwakabaka bw'emagombe buba bw'amaanyi lwaki enjogera ekyo kubanga twazze kuyiga bayibuli egamba nti bagamba mu Matayo 19:5 nti temwamanya nti natonda omusajja n'omukazi nti kyenava ntonda omusajja ekirole ekisajja n'omukazi nti omusajja kyava aleka maama we ne taata we yegata ne mukyala we ababiri babeere kimu era n'agamba nti tewali n'omu alikola ki alibaawula ye kenyini yayogera nti Mukama obufumbo buno yaboodeininga ki mu lusuku Edeni institution eyasooka kyagasse tewali n'omu akola ki alikyawula kakati nze neewuunya nebino ebintu by'okwegatta ye yabikola n'obukyala bwennyini n'obusajja ye yabukola yali Sitaani aveeni n'amagezi ge n'agamba tulina kukola bwe tuti nedda buli weegata ne mukyalawo okimanyi nti nno bamalayika eri obeera osinza Katonda kuba kusinza laba ono buli weegata ne mukyalawo mba nsinza oba oli mu kusinza Mukama buli weegata ne malaaya gwoyo omukazi gwolaba akulabikira obulungi oba osinza Sitaani atali mukyalawo buli weegata ne mukyalawo kyova olabanga bayibuli egamba nti muzaale mukoleki mwale kakati emikisa gyonna giriwa mukuzaala giri mu union eyabaki eyababiri kati wojjawo union eno weesukka mu babiri emukisa guvaawo kyova olabanga bangi babonaabona nayaneko okubonaabona ne batuuka n'okugenda wa Sitaani mbu bamusabe emikisa tebategedde nnono lindako Sami wenegatta ne mukyala wange eri muggulu wabeerawo kusinza era mba nsinza oba osinza Katonda naye wenegatta wenkola obwenzi oba osinza Sitaani kubanga mba nvudde ku Katonda kye yagamba automatically exactly toyinawo ago gwe singa nkuleetera ekyama ekiri mu bintu ebyo kyetuwe ekyama ekiri mu bintu abo abantu tebakimanyi Katonda yatonda ekintu kino ekya union ekya
bagiyita ekya union y'omusajja n'omukyala yali yakuzaala. Kakati Sami buli wozannyira ku kyoto kino ekyobutonde oba ozannyira ku kyoto ky'obutonde ekya Katonda oba ozannyira ku principle ya Katonda ya creation eyo yoba oli mugizannyiramu oba ogizannyirako. Katonda atona omukyala omu musajja omu bagattibwe bazaale abaana baabwe. Abaana bano bakule n'abantu bano ababiri mukule nga basinza Katonda nga nammwe musinza Katonda. Mu mbeera eyo wabeerawo okutya Katonda. Era Bayibuli yennyini egamba Sami nti ekkanisa ekiikira ani? Omwoyo Omutukuvu. Then omwami akiikira Yesu. Kaakati Yesu yagamba agenda kujja akime ekkanisa ye. Ekkanisa taliiko bbala oba olufunyiro. Kaakati ffe ekkanisa yeffe bakyala. Kaakati embala eno ey'obwenzi yegezaako kujjawo nkolagana ya Katonda neki ya Yesu neki n'ekkanisa. Omulabe Sami yagezaako kulaga nti ekkanisa yeeyawudde ku ki? Ku Yesu. Nti nno enkolagana eno eya Yesu ey'omwami n'omukyala nkolagana ya Yesu naki na kkanisa. Era ebibiri tebisobola kweyawula. Era bw'ogenda Sami mu Revelation ojja kulaba nga bakugamba nti nno mu biseera eby'oluvannyuma abakyala 7 balikayanira ki? Omusajja omu. Omanya amakulu g'ekyo ekintu kitegeeza ekyo kirimu madiini. Amadiini gano amangi agakayanira nti Yesu yaani ffe abamutegeera nti ffe tumutegeera. So nga Yesu agamba nti ojjukira Yesu bwe yali ajja yagamba nti ŋŋenda kuzimba ekkanisa mu nnaku mmeka? Ekkanisa eno gy'ayogerako ye kkanisa ye kennyini gy'amanya eya Mukama we Yesu ye yennyini ekkanisa ye. Yesu teyagamba nti agenda kujja azimba amakanisa. Teyagamba nti we yali afa mu nnaku 3 teyajja kuzimba makanisa. Yazimba kanisa egi. Era omuntu tageza neyeerimba nti agenda kuyingira mu ggulu nga tayise mu Yesu. Ekkanisa eryemu. Wano waliwo ekyokuyiga. Kakati wano Bayibuli wegambira mu kubikkulirwa nti mu biseera eby'oluvannyuma abakyala 7 balikayanira omusajja omu. Kitegeeza ki? Amadiini gagenda kujja geesibe kwani? Ku Yesu nti ye Mukama waabwe. So nga Yesu ali ku mukyala ogu ye kkanisa. Kakati Setaani lwaki atadde nnyo emphasis n'amaanyi ge gonna ne potential yenna mu kwawula abafumbo alwanyisa nkolagana ya Yesu nani? N'ekkanisa. Kakati obulimba bubeerewo ndi bannange omuntu asobola okuba n'eddiini eyiye n'anoonya Katonda. Ffe tuli ba kino, ffe tuli ba Shinto, ffe tuli ba Buddha, ffe tuli ba Jehova, ffe tuli ba ki? Nedda. Yagira ekkanisa yokka yokka emutya. Ekkanisa etya Katonda ye ya Mukama waffe Yesu. Kati katuddeyo wali kubanga awo mbavuzeemu. Weebale kusomesa kintu ekyo kivuddeyo bulungi. Kivuddeyo bulungi tusobola obitegeera. Kubanga olina engeri gy'okinnyonnyodde n'ogamba nti omukyala arepresentinga kkanisa. Ali bulungi nnyo ekkanisa. Yesu omwami arepresentinga gundi Yesu. Kubanga Bayibuli egamba nti omwami gwe mutwe. Kakati kati kankuboneka nakagenda okusanyusa abantu bakayige nabo. Omwami oli mutwe ekitundu kiri kimu. Ekitundu kiri kimu. Omwami omutwe n'ebitundu bino ebisigadde. Ebitundu bino ebisigadde babeera abaana na mukyala. Kati alaba bojja ogende otekeko ekitundu ekirala mbw'ogenda oleeta omukazi omulala omuteekeko ekitundu oba ofuuse si mutwe oli mutwe kubanga Bayibuli egamba omwami mutwe. Kati omutwe guno oguleeta ekitundu kino ate ekirala ante ekirala kyeŋŋamba bakigatteko olwo oba ofuuse kiwuduwudu. Oli dysfunction kugamba oli dysfunction abamu bagita dysfunction ezo bayita dysfunctional marriages. Oli dysfunction nti toli mu kkubo tuufu ddungamo ekkubo etuufu eddungamo oli mu bibyo oleese kiwuduwudu. Oli kiwuduwudu olina ebitundu kati weewuunye bano abatambula n'atambula eno n'atambula eno. Let me make this thing clear. Waliwo abavubuka tanabakuwasa. Ebiseera ebisinga abamu batera n'okubonaabona. Lwaki? Kuba tebanaba kufuna paati yaabwe yakubiri. Kubanga eno paati eno ey'okubiri partnership eno yereeta omukisa mu nsi. Buli webatera ne partnership eno kuba nagambye Sami wali eri mu lusuku Eden yabagamba mugende muzale mwalemu badde obuyinza ku buli ki. Obuyinza yabuwa babali union eri. Teyagiwa union esukka mu babiri. Munaatusonyiwa tukyusizaamu ka location omusana gubadde gutusazeeko tugaa tukyusemu tulaba ate nga tufuna ewalala
wetuyinza okutuula tube nga tumalayo. Nabagambye ebintu bye tugenda okwogerako tetukukaka kubitwala. Sijja kutuula wano nkugamba ebitwale, nedda sikukaka. Ate tetugamba mbufe aboogera amazima ffekka nti oba ge twogera ge mazima gokka. Tetukaka gatwala, ffe tukuwa kye tulowooza nti ge mazima, tetugakukaka. So wuliriza by'otakkiririzaamu bireke, tetubikukaka. Naye nja kujjukiza era nti ebiseera ebisinga ebintu eby'omwoyo naddala ebintu ebirimu okwolesebwa, wotabeera nnyo na mwoyo tosobola bitegeera. Era wotabeera nnyo na mwoyo olumu oyinza okulowooza omuntu anyumya firimu, era oyinza okulowooza nti agattagatta bintu bye. Nkimanyi waliwo abajja okujja mu comments awo batandika okubuuza firimu, yalaba firimu kikaaki, nange njirabe, it is okay. Nze kyemmanyi kiri kimu, Mukama waakuwa omulimu, especially nga akutumye, omulimu gw'omusumba gubeera gwa kutuusa bubaka. Kaakati igwe b'ogambye okukkiriza oba tebakkiriza si kikyo, gwe ogugwo oba ogukoze. So tubadde tusitopingidde okukyusa location, tubadde tuli wali ng'onnyonnyola Kyabwenzi. Ogambye nti obufumbo gulinga mubiri, omwami ye mutwe, ekisigadde baana na mukyala. N'ogamba ow'obwenzi afunye omulala, abanga aleese alina omutwe gumu naye ate agasseeko ekitundu ekirala nekibeera ekisassalala ekyeneena oba ekyeneena omunange simanyi kiba tekitegeerekeka. Nze nakibadde nkiyize kiwuduudu naye kiba kisuse ne mu kubeera ekiwuduudu, kubeera aba aleese ekiwuduudu kyagasseeko kuba tekirina mutwe, kiba kibeera bunomu. Gamba era olaba wano ne mu intimacy yennyini ebintu bikyuka era biba birungi. Era Bible egamba nti no one can serve two masters at a go. Kakati ate n'ekirala ekintu kino kigenda buziba, nga we nagambye nti kigenda buziba. Ekintu kino awo omulabisa ne waayina mission awo, kubanga amaanyi agafugirawo Sami, amaanyi gali mu bufumbo gotamanyiko. Abaalokoka ne tufumbirwa ne bobeera ku kitanda kyo ku kyoto n'oyogera ekigambo obanga nnabbi, omufumbo alagula. Lwaki Bayibuli egamba nti omusajja bw'ayina n'essaala ze teziribulirwa? Kubanga tezisobola kuwulirwa, oli ovudde mu kigambo tokyali. Setaani bwe baatuwa obuyinza eri kutuddeyo mu Edeni nga batuwadde obuyinza, union eno gye bawa obuyinza, bwe bakuggyako obuyinza oba osigaza ki? Bw'oba tolina buyinza omuloga akuloga, endwadde zikutta, ofa, buli kimu kikubeerako, ne balyoka bakuba obwavu, ne balyoka bakola buli kimu. Kyovula nga bangi bambi bafa tebasiimye, oluusi bafa na bubi. Abantu abatera okutambula mu mbeera bwe zityo. Obuyinza oba tokyalina, era togezanga neweejaka nti olina n'obuyinza, tosobola kusaba. Oba Katonda yagamba omusajja nti bw'oyendanga omusajja omwenzi n'essaala ze teziriwulirwa, kiba kitegeeza n'essaala zo tosobola wala, toyina kyoyinza kufuna, toyina kyo kiba kitegeeza n'otambula bw'oti mu kkubo toli safe. Atoyina lindako Sami, kiba kitegeeza n'obukumi toyina, oba toyina kyolina, olina otambula ku living grace eno gye tutambulako ekuuma buli muntu, ekisa ekikuuma abantu ekya buli omu. Naye kiba eba tutuusa bya department ya security, toyina malayika ekuuma, toyina bwogerezi, toyina kyoto kyoyimirako nawe n'olagula n'ogamba nti kaakati kino kibeere bwe kiti, omwana wange kati waliwo abaana abatulwalako omwana alwala. Ayi Mukama, ogenda how are you going to present your case ewa Mukama ng'already olina enkolagana bino obwenzi oba okola ndagano ya Sitaani. Era Bayibuli egamba ku lunaku luli Sitaani naye alina ababe, kyona kyo kisaagala okyerabira, alina ababe era ajja bayita, kubanga Bayibuli egamba nti bali baana Sitaani amanyi ababe ne Katonda amanyi ababe. Kakati gwe bw'okola endagano ne Sitaani aba akumanyi nti oli wuwe, era buli n'onagezaako okukola sitepu yonna agamba awe owange
ogezaako kugoba visa oyo wange muntu wange tetukuyinaako buzibu gwe oyinza okukola obwenzi n'olonda gy'ogenda naye nga oba wa sitaani oba mu zooni za sitaani era tomwegaananga oba wa sitaani okiraba ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe